President aludde ng'asuubiza okukola ekkubo lino naye nga buteerere. Ssentebe wa NRM Mitoma Kyalisiima Enos ategeezezza Museveni nti ekibiina kya NRM kyafuna obululu butono ddala mu disitulikiti eno lwa kulemwa kukola kkubo lino. Ono era agamba nti kino kyekyaviirako ne Minisita Kahindo Otafiire okukubwa mu kalulu akaggwa. Okinika wategambirira kandi ekigambo kyaraga mukuru timbo yahabwa ekisembere kucumusamusa okajeetera omuntu ninza kurukora kandi okajeeti nisintizuru kandi okajeeti okunoza kukora olwanyabusozi olwanurutaho waawe nankaha kwawe otinasagamu otinese nti nalitowa kahinda otimwayembera omuntu murweterere kahinda Kasese Rukunji Ewa kula Denis Unyenda kureterezimu kupeyo mukuhinda kandi niye agusirejele Otafiire. Mukwogera kwe President Museveni akasizza abantu b'eno nti ye tasobola kujja Otafiire mu lukiiko lw'abaminisita nga tamaze kwebuuza bulungi. Wabula agamba nti muna NRM yawangula Otafiire Captain Donozio Kahonda akole bulungi emirimu gye ng'omubaka awatali kutaataaganyizibwa. Niba abatakumanya kwata abantu ababiri nibo bakuteganya mukimero nibatabaikamo abantu banjye bamutoma banyakore banyesha omugota ninofiire anyinogeze. Ku mukolo guno Minisita w'ensonga z'amateeka General Kahindo Otafiire abadde yeebaza Katonda olw'ebyo byafunye mu kiseera kino ko n'obulamu bwe. Omukolo guno gubadde ku kisaawe kya Bubangizi ku kyalo Kashenshero mu disitulikiti y'e Mitoma. Ono alaze obutali bumativu ku ngeri ekibiina kya NRM gye kikolamu emirimu kitundu kino. Okuhindukirayo pasenti 67 zero lutungo mu Ruhinda okutunga kyenda okutunga kyenda nojagwa kawo omunaku bwakire abantu bakonera kalungu okwongera ko mukyama mwende batotoza nabatene ndiwe abasagala tukahungira kwanu. Ku mukolo guno ombaka wa Mitoma omukyala Jovia Kamateeka taweereddwa mukisa kwogerako eri abalonzi nga bakira abantu bamugamba nti yawagira Captain Donozio Kahonda eyawangula General Kahindo Otafiire.